okuviira ddala ku makya n'okutuusa obudde gye buwungeeredde abalamazi okuva mu nsonda zonna ez'eggwanga n'ebweru waalyo babadde bakyeyiwa Namugongo okwetaba mu kulamaga kw'omwaka guno. Ekibinja ky'abalamazi abavudde mu ggwanga lya Tanzania mu ssaawa ez'amalya g'ebyemisana nakyo we buwungeredde nga kimaze okugoba Namugongo. Okumala ebbanga lya nnaku 10 ekibinja ky'abalamazi 130 okuva mu disitulikiti y'e Buhwejo abakulemberwamu omubaka Francis Mwijuke nabo ku ssaawa nga 10 batuuse Namugongo wakati mu kusagambiza. Omubaka Mwijuke atubuulidde nti eggwanga ebizibu bye litubiddemu mu kadde kano lyetaaga kusabira Katonda aliddiremu. Eddagala oba solution y'ebizibu byaffe bino teri mahoteri, teri Kyankwanzi, teri mu paramenti, teri na mu State House. Solution eri mu kwegayirira Katonda. Solution mu mwezi guno eri Namugongo. N'olwekyo abali Kyankwanzi muveeyo baaga zammwe muzirete wane Namugongo twegayirire Katonda tumugambe nti okwekyawa kungi mu ggwanga lyaffe, abantu banyiivu, waliwo ebizibu, abaavu bongera okwavuwala buli lunaku. Bangi ku balamazi niwe tuviiridde Namugongo nga bakyali mu nnyiriri basimbye lwakasoto okuyingira wakati mu b'ebyokwerinda okubakebera bakakase nti wali ataataaganya abalamazi bali munda mu kiggwa ky'Abakatoliki mwonna mukwatiridde na mungi w'abalamazi era kumpi buli luvannyuma lwa ssaawa 2 wabawo ekitambiro kya misa ekiyimbibwa mu nnimi ez'enjawulo. Ku ludda lw'Abakristaayo nayo buli kimu kitambula kinnawadda era ssentebe w'enteekateeka era omulabirizi w'Ebukedi Samuel Bogereegesa atubulidde nti mpawo kintu kyonna kiki ekiise mu kkubo ly'enteekateeka zaabwe. Twetesitese bulungi bwe tuba tugenda mu percentages we are above 90%. We are set. Tusuubira ku mulundi guno abantu abataka wansi wa mitwalo 4 ate nga bagenda kutuula bulungi. Kakati abantu agala kubakubira omulanga mujje mu bungi awokutuula amphitheater kumpi ewedde era wano we tuyimiridde oyinza okulaba wano ku ddyo ne ku kkono n'emabega wange abantu bagenda kutuula bulungi ng'omuntu buli watuula alaba ate awulira. Obudde bw'emisana bwonna kwaya y'abayimbi abasoba mu 200 ebumazeeko ewawula amaloboozi ng'eno erimu abantu abakulu abaana abato wamu n'abakadde. Buli muyimbi ku bano bakira akola buli kisoboka okukakasa abatendeka kwayo eno nti ebimutendekeddwa bikutte bukuso era amaloboozi ge tuwuliddeko abaneetaba mu kusaba ekyamazima ga kubawoomera. Duli babadde batuleyininga nga bali mu gurupu kubanga buli dayosisi yaleese abantu 40. Kakati bamanye amaloboozi ago olunaku olwaleero n'enkya bali mu final tuning gagenda kuvaayo bulungi kubanga era ogawulira si mabi. Olunaku lw'enkya kwaya zombi ku ludda lw'Abakatoliki n'Abakristaayo lwe zigenda okukola okwegezaamu okusembayo olwo ebbanga lye bamaze nga beetendeka abalamazi basalewo ku ngeri gye banaba bayimbyemu ku lunaku olw'okwosa enkya. Ronald Kitanda, BBS Terefayina, Ageesigika. Otyo nga tukyali ku nsonga eyo Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda